prior to even getting to voting day. There's been abduction of opposition. There's been the Electoral Commission disqualifying, denominating people after they've been nominated and campaigning for several months. So the Electoral Commission is now also acting as a voter and deciding who should be denominated, leaving NRM unopposed in many positions. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza mukulike obwakedde okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga UG Update TV. Kaakati Museveni ne gavumenti ye ensonga zandibanga zibase mu vi zandibanga ensonga zirinnye enkanda ggoggwa mukwano gwange aleeyampuliriza. Bangi mubadde muvuddeyo nga mubuuza nti after Geneva Summit ki ekiddako. Tulabanga okuva European Parliament we yatandika okusitukira mu nsonga zino n'ekyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tulaba ne badiscussinga ku nsonga ezaali mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagenda mu maaso n'okukyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit. Era buli kize kigwawo kizze nga kyebikiro mu maaso ga bannayuganda yadde tebakisuubira. Kaakati era buli step ebadde tekingibwa badde beebuuza kati ekyo kiwedde kikyemuzzaako. Mission eri emu kujja ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati bannayuganda baduuliddwa olw'ensonga ezibadde zigenda mu maaso. Naye njagala okulaga nti nno buli wabaawo ekibaawo wabeerawo ekipya, entandikwa y'ekintu ekipya ekirala. Kakati Geneva oluvannyuma lw'okumanga emalirizibwa ate twalabye European Parliament ng'eddamu okutuuza akasamiti meeting era n'ekoowola Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eyita ambassador w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga erimu agende maaso n'okubanga abitebya. Jjukira ono ambassador si muddugavu era si munnayuganda wabula yalondebwa Omwami Yoweri Kaguta Museveni n'okuba nti nno ayina eby'okuzibinkiriza by'alina okukola mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu International Criminal Court. Y'ensonga lwaki obadde olaba nga gavumenti boogeza buvumu ku nsonga ezigenda mu maaso byonna byagenda mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda nga bakimanyi nti nno eri mu International Criminal Court balinayo akabega era nga mpaawo nsonga eyinza batiisa singa ogenda mu maaso n'okuba nga oteeka ensonga zo mu International Criminal Court nga zigenda kuba nga zisaabulwa nga ziibwamu amazzi olw'ensonga balinayo omuntu waabwe ow'omunda. Kakati oluvannyuma lwa byonna ebyo byonna okubaawo European Parliament we yavudde mu Geneva Summit yazzeemu n'etuuza ka sub meeting ng'agenda kubeeramu Robert Kyagulanyi Ssentamu bongere okuttaanya n'okuwaya ku bigenda mu maaso ku byayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit bagende maaso n'obbikubaganyaako ebirowoozo n'oluvannyuma balabe conclusion kibagenda okukolera eggwanga erya Uganda. Kakati leero we tubadde ku TV ku International TV akatambi ako kenkuteereddeko nyina kubanga nkakongera mu maaso awo osobole okuba nga okamalako kakulaga discussion ezigenda mu maaso nga badiscussinga akalulu ka 2026 kabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 mu mwezi ogwa January. Bagamba akalulu tekaali free and fair ate era tekaali kalulu just yali military operation. Bagenze mu maaso nga ba-interviewinga omukyalo ono n'agenda mu maaso n'okuba nga awaayo bye yalaba byasuubira ebikiralifayinga nti nno kano tekaali kalulu wabula yali military operation. Agamba nti nno ye talabangako kalulu kagenda mu maaso kakubwa nga Electoral Commission yegenda mu maaso n'okuvunaanyizibwako ku buli kimu era ye omusanga gugitaddeko nti kye yakola okumanya nti akalulu kano tekaali ka bwenkanya ate ng'ensi yonna ekitegeka akalulu kalina kukolerwa mu ngeri ya demokrasiya tewaaliwo demokrasiya n'akamu. Agamba nti nno Electoral Commission eyanominatinga ababaka abalina okuba nga bagenda mu maaso mu race z'akalulu ate era y'emu ye yagenda mu maaso n'okuba nga ebakolako denominations esobola okubajja mu bifo bino bye yali ebawadde neewe omwaganya position ezirekebwamu ab'ekibiina kya NRM. Abasinga ab'ekibiina kya NRM bajja bali nominated nga tebaliiko competition mabega. Kino kyakolebwa Electoral Commission agamba nti nno ebifo kyenkana bya 20 ng'ababaka tekuliiko muntu agenda kuba nga abareesinga ab'ekibiina ekya NRM. Agamba okusinziira ku byalaba mu polling stations
ezimu ezagenda mu maaso n'okuba nga zikubibwako akalulu ballot boxes za jaleeti, ate machines ezaali zitegekeddwa biometric machines mbuze zigenda okubibwako obululu ezimu zaali zimaze okuba nga zifa. Kitegeeza ebitundu ebimu tebyasobola kulonda newankubadde abantu baali beeweze okujja mu numbers okulonda, naye wabula olwa military operation eyateekebwawo emabegako olunaku lumu nga okulonda kujje kutandika ennaku z'omwezi 13 n'ennya baateekawo embeera etiisatiisa abalonzi obutasobola kujja kulonda. Ate n'ekirala okusinziira ku state of law amateeka galaga nti at least meters 12 omuntu z'alina okwesuulako okuva ku polling station, naye abantu baabatiisa nti tebalina kuyimirirawo oluvannyuma lw'okukuba akalulu, balina kuddaka oba si ekyo bajja batta olw'ensonga nti no tebaagala kuteekawo violence. Kati ekyo kyonna ne kiraga obutali bumativu mu kalulu kano, tewaaliwo demokrasiya. Era oluvannyuma lw'ebigambo bino n'okubaganya endowooza ku byaliwo kikulaga nti nno oba oliawo akalulu ka Uganda tekabalirwa nga akalulu akaakibwa mu bwenkanya, era wandiraba ssaawa yonna yonna enkyukakyuka mu byagenda mu maaso n'okulonda. Ate n'ekirala, gavumenti teyinza tuula mu ntebe eno n'ebeera comfortable olw'ensonga tennafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye basinga okwagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kulangirira shadow president ow'ekisiikirize, leader of opposition. Singa Robert Kyagulanyi Ssentamu afunibwa, gavumenti kyesinga omwetaaga kwe kumukaka okulangirira leader of opposition. Kyagulanyi wamala okulangirira leader of opposition kiba kikulaga nti nno akkiriza ebyava mu kulonda era Museveni ye mukulembeze wa Uganda omujja. Kati ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye simanyi oba ze zimu ku pulaani ye okwewala ensonga eno, era y'ensonga lwaki olaba nga gavumenti egenda mu maaso n'okuba nga emuwenja buseenene. Ngenda kubanga nkuwa ebigambo bino mu bujjuvu bwabyo naawe ogende maaso n'okuba nga obyewulirirako olabire ddala nti ddala kituufu. Okusinziira ku bigenda mu maaso, discussion ezirabibwako, bino byonna tuyinza okukulamu omulamwa ogununula Uganda. Njagala osharinge, commentinga, likinga. Mbagaliza olunaku olulungi, ngenda kubanga mbateerako akatambi kano mukoote buliro, nammwe mukeewulirireko muleme gamba nti nno bino bya samwasamwa. Mbagaliza olunaku olulungi. Prior to even getting to voting day, there's been abduction of opposition. There's been the Electoral Commission disqualifying, denominating people after they've been nominated and campaigning for several months. So the Electoral Commission is now also acting as a voter and deciding who should be denominated, leaving NRM unopposed in many positions. So 20 MPs were denominated from the opposition party, leaving 20 unopposed going into this election. Beyond that, there's been a lot of violence, enforced disappearances, arbitrary arrests, and from when the campaign began until now, over 750 people from NUP, as well as their supporters, have either been disappeared or detained, arbitrarily detained. So there's been a huge amount of sabotage in the electoral climate, even leading up to what took place today. The voter registrar was not released in advance, so people couldn't thoroughly audit it. And there was voters who appeared multiple times. So there are voter cards where, you had 3 different voter registration numbers. There were deceased people on the voter registrar. There were babies on the voter registrar. So, and then the amount of money that was spent to procure this system that was actually manufactured to fail. Because ultimately, if it worked well, it would have been a lot harder to steal an election. So there's been so many elements that have curated what we would actually call a non-election. Right. Because an election is based on democratic, fair, lawful processes. So that's the context. And then today, what we saw was, a big amount of force that's been deployed into the rural areas, into the CBD over the past few days. So when you're having that significant amount of military presence and you're actually hearing directly that if you stay near the polling station, as per your right, as per the law, you're allowed to stay 20 meters away.
But basically, they were told by many different spokespeople from within the military and security forces that you will be shot and there will be violence. So it created a very uneasy climate for people to go out and express their civic right. So, And then we get into the stuffed ballots and the non-functional machines and, you know, delayed opening for polling stations. and accusations of rigging.